everyone. Mugamba mutya bannakampala, mugamba mutya bannayuganda, mwebale kuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna. Mbatumiddeko bakyali bange abali mu Uganda, ebweru w'eggwanga, kyali wange amanyikiddwa nga Redmo, an artist. Nkutumiddeko brother, webale kuba nti otambula naffe na buli yenna ali wano ku mukutu omuganzi mpola mpola. Faridah Nakazibwe mu maaso n'okuba nti anyiza Bruno ke bw'agenze mu maaso n'okuba nti yettanira paskila mu nsonga z'okukola emibiri n'okukola exercise namudropingawo. Jjukira ipas yakatandika okuba nti ajoininga gym ate nga experienced soldier. Bruno ke yagigenda dda newankubadde byonna biri bityo, ipas asobodde okuba nti oba oliawo asinza Bruno ke ensomeka, n'asobola okuba nti asikiriza Faridah okusobola okumujoininga ate nga musajja wattu amanyikiddwa nga Bruno ke ne bamusuula ettale. Afunye akatengo, atandise okufunamu embeera era nga musajja wattu obunkenke bubadde bw'amaanyi, n'afunawo akatengo n'atandika okuba nti yewalikirira ebintu nga birina okuba nti bitambula mpola mpola. Byetugenda okuba nti tukutuusaako, katusooke tubeere nti tukutuusaako bakabaka mu kutunda ebizigo, perfumes n'ebintu ebirala ebikola ku bingundu by'emisono n'okwewunda mpola mpola. Ba SMB basobole okuba nti kampani ebizigo esobole okuba nti kutuusaako, then tusobole okuba nti tukomawo bano biba sponsor, then tukomawo ne video nga birina okuba nti etambula. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Mu butongole tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, number one rich boy Maxud Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe, nkutumiddeko wenna mpuliriza. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Alexandria Bagonza. Ono omusajja yasookera wali mu Badis n'atandika n'agenda solo ng'amaze okuba nti avaayo ewa mukulu amanyikiddwa nga Lujamzi Bashir aka Badi mpola mpola. Njogera ku ipas killer, omuvubuka ono eyagenda mu maaso n'okuba nti breaking through music industry by 2014 there. Tuli ku motoka bali ku bigere, tulinze sente zaffe ziwere, mambo mingi yalatadekendere, something like that. Bamuyita killer the ipas killer. Recently yagezaako okuba nti ajoininga gym era nga ipas killer y'omu ku bayimbi abagenda mu maaso n'okuba nti bakola exercise za gym mpola mpola. Agenda mu maaso kuba nti anoonya akanyama kubanga musajja wattu bamuyita nyama ndoogo era nga bw'omutunuulira oyinza okulowooza oba musajja wattu talya. ipas tanywa mwenge, tanywa sigala, tanywa njaga. Omuvubuka oyo abeera soba naye ate akabiri kaganira ddala oyinza okugamba nti alinga Moses Radio oba alinga Dr. Jose Chameleon Magadimba Mayanja, nti obubiri bwabwe ne bwe bakola batya obubiri bwagana mpola mpola newankubadde nga ate balina ssente empitirivu ddala gyo emibiri gyagana. ipas recently yasobola okuba nti ajoininga gym era nga yasobodde n'okuba nti asikiriza abantu abalala okusobola kuba nti abajoininga gym. Jo nga balina trainer we amanyikiddwa nga Shubu basobodde okuba nti beegwako ne mutala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe. Yes, oyo ye trainer bamuyita Shubu. Basobodde okuba nti beegwako ne mutala mukulu amanyikiddwa nga Nakazibwe era nga sorry, era nga
era nga basobodde okuba nti batandika emikolo gya gym mu butongole mpola mpola okugezaako okuba nti bazimba emibiri n'okukola exercise mpola mpola. IPAS yagamba nti akola maso ya wansi neyo waggulu, kyova olaba nti akantu kali awo akasibye akagenda mu maaso n'okuba nti oba oli awo kepera. Yasobodde okuba nti beegwako nga bw'olaba ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe Ssenyonjo mpola mpola. Faridah Nakazibwe Ssenyonjo basobodde okuba nti beegwako awo mpola mpola, era nga IPAS yasobodde okugenda mu maaso n'okuba nti akola emirimu egya gym. Omukyala yabadde agenda wansi ng'agezaako okuba nti akola obuntu olubuto mpola 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 mpola, okugezaako okuba nti asala olubuto n'okufunza omuntu wa wansi asobole okuba nti oba oliawo ayingirwamu mu butongole. Bino byonna bagenza okuba nti babikola nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Ayibaspira, musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Kigundu, abasinga gwe mumanyi nga Bruno Ketata Briera. Taliwo ekintu oba oliawo ekyatandise okuba nti kireeta emberebezi n'okufuna akasajja ku mutima. Amawulire agatutuukako, waliwo mbu olutalo olugenda mu maaso wakati wa Ipaskira ku gata Brunoke ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe, era nga olutalo luno kiteebereza okuba nti oba oliawo musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Brunoke agenda mu maaso n'okuba nti agamba nti omukyala okujjako okuba nti anyooma n'okunsazako pressure n'okugenda mu maaso n'okuba nti amanyira agenda atya mu maaso n'okuba nti ansuulawo n'okutandika okuba nti akola gym n'omuvubuka amanyikiddwa nga Ipasikira. Omukyala ono atandika atya okutandika okuba nti ampisaamu amaaso okusobola okuba nti ate agenda mu maaso n'okufuna bakyakayiga naleka nze siniya mweno field yange gyemanyi. Kitegeeza okuba nti mbo olutalo lwatandise lwa mu maka mpola mpola, era nga oba oliawo kitegeeza okuba nti bano nno tebakyasobola nakwetunula mu munye, newankubadde nga amawulire getugenda mu maaso n'okuba nti tufuna kitegeeza okuba nti omusajja amanyikiddwa nga Ipasikira naye agenda mu maaso n'okuba nti yeepikira lyanaliwala Faridah, era nga limusuza ku tebo kye. Ipas agamba nti Faridah mukyala wa tapu ddala, nti takoma just kubeera naddoboozi lyagono, wabula ng'ate musajja nti omukyala oyo akola ebintu ebyenjawulo ebisobola okuba nti oba oliawo bisikiriza ddala okusobola okuba nti omuntu afunika. Yabadde ayambadde katishati kakipa kashi, era nga yagadde amaze okuba nti yeetintinga n'okuba nti yeetega. Awe yabadde mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah yasobodde okuba nti yeetekako ka makeup, bintu bya justice for justice. Awo yabadde Ipaskira nga ali mu gym ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe. Ebibuuzo ebyebuuzibwa, lwaki Brunoke agenda mu maaso n'okuba nti anyiiga. Faridah Nakazibwe mu butongole avaayo agamba nti nange nasobodde okuba nti nyweninga abasajja bano ab'amaanyi, era nga ndi musanyufu okuba nti nasobodde okuba nti negata ku luse lwa Brunoke. Brunoke yagenda mu maaso n'okuba nti anjigiriza gym, naye wankubadde nga atoye siniya, naye obudde abadde tabumpa obukola gym ekimala kwe kusalawo okuba nti ntandika ne mukwano gwange mpola mpola. Mukwano gwange omuto ddala bwe tuli abapya mu indasitiri y'okujiminga kwe kutandika okuba nti nkola ne Ipasikira, era nga Ipas yasobodde okuba nti oba oliawo anyanyiriza mu bitiibwa, era nange nemwaniriza mu bitiibwa mpola mpola. Kino kyandetedde okufuna confidence sinja bikolera ddala, wabula ng'ate abantu batandise okuba nti oba oliawo boogera birala. Awo ye Faridah Nakazibwe nga alina Ipas bagezaako okuba nti bakola kye bayita physical exercise, maanyi gakola mubiri, era nga Faridah ali serious okuba nti ekintu akituukako. Wetwogerera ssaawa zino Bruno agamba nti kama nimbaya Ipas olina okwesonyiwa mukazi wange mu industry eno nga tuvudde mu byaki
Bruno ke alina emikwano mingi wabula ng'ate aipaskira y'omu ku mikwano gye. Nze nsuubira nti oba oliawo Bruno ke yasobola okuba nti agezaako okusikiriza aipaskira ogenda mu gym newankubadde ng'ate naye abirawo ku bbala era nga nteebereza okuba nti oba oliawo bano bamaze kuba nti bakyepangako mpola mpola. Nga tuvaawo nga tugenda mu maaso n'okuba nti tubatuusaako amawulire. Alexander Bagonza nga bwe nakugambye nti mukwano ogwa Bruno Kigundu era nga bano bataano nnyo. So n'olwekyo oba oliawo basobodde okuba nti bafuna communication nga tebannaba kuba nti bagenda bulungi mu nsonga ezo nti omukyala tasobodde kuba nti ategeezako Bruno ke kubanga akimanyi bulungi nti ipas talina kyasobola kumukola, kimanyi bulungi nti ttaano mpola mpola wagonde. Waneeno ipas yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook. Njagala comments za Facebook mukama wange producer wange, njagala Facebook yagenze ku mukutu gwa Facebook n'agamba nti tuli wano mu meeting mpola mpola tunyumyamu naye ate temuzoominga mpola mpola. Tuli wano mu meeting tunyumyanyumyamu naye ate temuzoominga. Omuvubuka ono yabadde ayambadde aka skin tight aka gym mpola mpola ng'ensigo zigenda mu maaso n'okuba nti zeebala nga zeeyambe nga zinene okusingako okuzembwa mpola mpola. Zasobodde okuba nti oba oliawo zigejjera ddala era ng'abantu batandise okuba nti bakomentinga nti taate kyatwala omubiri kyakuwa omuntu wa wansi. Omuntu wa wansi oba oliawo yasobodde okuba nti oba oliawo alvaayo alabikako. Wano nno Faridah Nakazibwe yagenze maaso n'okuba nti akomentinga nti zoom meetings ziri so important nti n'olwekyo togana abantu okuzoominga kubanga abantu baagala kulaba whether there is work or not mpola mpola. Njagenda kuba nti soma ku comments zammwe mpola mpola mugende mu maaso n'okuba nga ate munyumirwa biki ebitambula. Bamuyita Kayiza Anet. Faridah was asking herself, how should I unsee what I'm seeing? Kukumba amususeeko n'akwata ne mu kiwato nti yes, Aneti yavuddeyo n'agamba nti Faridah kukumba wa ipas yabadde amususeeko n'agamba nti ate nsobola nti obutatunulako no ku nkumba yabala n'abala bw'ate mpola mpola. Ono ipas oba oli aweza okumuyita sweet Motira siswitigatira swite mutima kubanga omwana yakula wansi awo n'ogamba nti weewo ddala mpola mpola. Ono ani omulala agenze mu maaso n'okuba nti comment nga muyita Colifix n'agambye Uncle Ipas wakolamu of course I wonder. Omusajja avudde n'agamba nti Uncle Ipas kira wakolamu of course wakola waya wakola cable yes nange nkutya. So n'olwekyo genda mu maaso n'okuba nti ovimbamu mpola mpola. Bamuyita Osiapi Moses the third yavudde n'agamba nti mugambe you love her osirike. Straight Obokoto yavuddeyo n'agamba nti ipas mugambe gamba Faridah nti you love her gwe osirike ebisigadde obireke. Straight out Bukoto big up on yourself Rasta kuba nti yotambula naffe Mr. the third Moses the third mpola mpola. Ani omulala bamuyita Precious Eugene yavudde n'agamba if omuntu wa wansi anyigirizibwe nnyo was a person it would be between your legs. Nti omuntu wa wansi wa ipas yabadde agenda mu maaso n'okuba nti akola ki anyigirizibwa ng'ebintu byonna bigenda mu maaso n'okuba nti birabika kati awo nga talina wasiza kyokgattako n'okuba nti otunula omukyala omulungi mu munye bw'obigatta mpola mpola amaziga gayinza okuba nti gakuyitamu naye nga lwaki abakyala mukiko gwe n'ogenda n'otega munno ng'okimanyi bulungi nti omuteze gwe n'olungiwa bulungi nnyo n'ojja n'oyambala obuntu obutukula ennyo nga wenna olabika bulungi nnyo nga wenna ne bwoba nga tolina kabina kanene nga bufiga bweraga butya ng'omuntu wa wansi agenda mu maaso n'okuba nti alingiza ng'oyimiridde weekudde ne mu kiwato
gwe wenna kafeeso kataddewo kali awo katunula ng'omusajja agenda mu maaso n'okuba nti atunulira. Bannange mutusaasire, omwana bw'ennaku zino mwagenda ne mulungiwa kwegamba omuntu waffe wansi agenda mu maaso n'okuba nti anyigiriza lwakuba tetwogera, kagende mu maaso n'okuba nti nsomako komenti z'abatali baffe wano eno. Yes, ono bamuyita Sharon Treasure yavuddeyo n'agamba ipasi omuntu wa wansi is not on fine. Yes, Sharon Treasure yavudde n'agamba nti ipasi omuntu wa wansi is not fine and he can't afford what you're doing. Omuntu wa wansi tali bulungi kubanga atasobola kuba nti affording ekyo kyoli mukola. Nulidde omukyala yenna mulungi yesimbye mu maaso go kwegamba omukyala akugamba nti bebe jangu ndabe. Omuntu wa wansi akulaga nti waaye onsibidde mu kiyumba wali badde onta ngende tandika okuba nti nenyamulira ku nyamunyamu naye ate ogenze mu maaso n'okuba nti onsiba. Kati bye biki ebyo byonkola wali badde ng'onta negenda mu maaso n'okuba nti neeyagala. Bamuyita Sharon Treasure mpola mpola. Comment eddako yani wano mpola mpola bamuyita yes, Asling Amasi yavunira gamba iPass is blessed downstairs. I don't know what I'm seeing. Ono yavuddeyo Masi yavudde nagamba nti iPass kila bagonza ali so blessed n'omuntu wa wansi atamanyi na kyatunulako. Bambi iPass gwe mulaba oyo nga mu butono bwa amotono naye alina kye bayita the biggest group, alina kebo. Bannange natunudde ku kebo ya iPass n'engamba ono muvubuka mukambwe ddala era ebintu ajja genda mu maaso n'okuba nti abikola. Brenda Fasi n'avaayo n'agamba nti great job, omuntu wakola bulungi awo weebale nnyo okuba nti okola. Ani omulala avuddeyo ayogedde bamuyita Bukirwa Kadu Sara yavuddeyo n'agamba nti you may sit and you think it works yet 2 minutes down in hospital even I don't know what I'm writing. Avudde n'agamba nti oyinza ogulabaawo nga guyimiridde n'ogamba nti gwatabu nnyo kumbe nga dakiika 2 omusajja mukono aba amaze dde okugwa wansi. Ono Bukirwa ayinza okuba nga yalyamu iPass, simanyi ne kye tuliko nti iPass alina nnene naye ng'ate dakiika 2 omusajja aba gudde wansi naye nga lwaki abagwa wansi kirabika nawe oba mugazi nga tooma bulungi. Awo tuveewo tugende mu maaso kuba tusoma ku comments z'abatali baffe. Bamuyita Sandra Lobowa avuddeyo n'agamba great job. Tuddemu tusome ku comments za Saka Wo. Saka yavuddeyo n'agamba I'm sure Farida wasn't even listening to whatever you were saying. Only legends will understand. Ono avuddeyo n'agamba nti obolya Farida Nakazibwe yabadde tawulira na bigambo bya iPass byamugamba wabula yabadde atunulira Sweet Mutima akwegamba Sweet Mukira Sweet oyo wa wansi Sweet wakati agenda maaso kuba nti agonagona mugwe yabadde agenda maaso kuba nti atunulira kubanga bw'otunulira iPass ebintu byabadde akola muganda wange mama eriwaya sigirabangako era sigirabangako. Sophie Banks n'agamba I love the kilograms in the panty. Ono yavuddeyo n'amugamba mbu ayagala nnyo kilo zeyeetiise wansi awo okwegamba nti yeetiikidde ddala ebintu ebibiri obuzito bwabadde mungi mpola so n'olwekyo yes bamuyita iPass yasobola okuba nti ayambala ka skin tight kagenda mu gym ne kakwata omuntu wa wansi singa nga tasobola kuba nti obaolyawo zenyenya n'agenda mu maaso n'okuba nti azikwatira wamu n'agenda mu maaso n'okuba nti akwata essimu ye. Omukyala bwe yagenze mu maaso bw'atyo n'akwata ku kiwato n'ayimirira bulungi n'amugamba nti yes wakula n'owola. Bw'ensonga zino zagenze mu maaso n'okuba nti zinyiiza abantu abamu era ng'omukulu omu n'afuna entondo. Faridah Nakazibwe aganye okukajjuza ne yes Faridah Nakazibwe yaganye okuba nti akajjuza ne Bruno ke n'akyalako ewa iPass. Oba oliawo Bruno ke yakola omubiri nga akantu kagenda mu maaso n'okuba nti kaggwera mu mubiri
so nasalawo okuba nti oba oliawo ebintu bivaako omukyala asobole okuba nti agendako ewalala. Gym work yafuuka gym work. Omuntu alina okukola gym okubeera fit, omuntu alina okukola gym okubeera nti oba oliawo maintaining body man. Okukola gym kintu kirungi nnyo, obeera health okusinga okubeera just nga olina bibuto bikukamuka biki ebyo. Mugendeko mu gym musale ku bibiri. Nakyali wange bamuyita Mutoolo Andrew Bire, bamuyita Bire Andrew, yenna yafuna ekibuto alinga lukusho, yenna yafuna ekibuto yageja, so nga yabutagenda ku mu gym. So Andrew Bire ngobeera nabulagala gendako mu gym osobole okuba nti okola mpola mpola osale kwaka akabuto. Bampita Ntambi Jimso, Rich Boya, Max Studio Made in Uganda, kasobole okuba nti nkoma mu part 2.